Kocha Nanyonga y'omu ku bazannyi 12 abalindiridde eddenge eriggulawo empaka za World Cup balaga abazungu akabafaamu. Ono alina egy'obukulu 25 nga yatandika okuzannya omuzannyo guno nga wa myaka 10 gyokka. Agamba nti mikwano gye egizannya omuzannyo guno ebasinga okumusikiriza okuguzannya. Kati nga Meme na Mukasa Beti abo budi bwe nabalabanga nga bazannya nefuna interest mu bo. Nanyonga yakazannyira ttiimu y'eggwanga emirundi egisukka mu 5 era nga y'omu ku bazannyi abatambulira mu bbaasi okugenda e Malawi. Olugendo luno nakati akyalulojja. Olugendo lwatumenya ebigere ne bizimba abamu ne tulwala naye nga tetwagala tukimanyi. Ono agamba nti tebagenda kunyooma ttiimu yonna mu mpaka zino ze bagenzeemu okutuusa nga bamaze okuzannya nayo. Nanyonga yakazannyira kilabu ya National Insurance Corporation emyaka 9 era nga gye yasookeramu. Yasooka okuzannyira ttiimu y'eggwanga mu mwaka gw'2013 era nga yakawangulira eggwanga omudaali gwa zaabu gumu ne bronze gumu. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi. We've been walking, secret.